Olunaku olwaleero nzize nate okubeera nga nkuyigiriza engeri gy'ogenda okubeera nga omwagalwa wo oyo omubbamu olugalo ajja kunyumirwa nno munnange. Ebiseera ebisinga olugalo luno lukola ng'omukira, nti bw'oba tosobodde kubeera nga omumazisa n'omukira ate munnange olugalo asobola okulufiiringa n'asobola okubeera ng'atuuka ku ntikko. So gwe sayizi entono agamba nti nno omukira gwo gw'olina mutono. Mukwano, kye nnyinza okugamba kiri ekintu kimu, toddaawo okubeera nga weeraliikirira kubanga n'olugalo luno nagwo mukira. Naye nga tonnaba kubeera ng'okuba mwana muwala oyo gw'olina lugalo, nga toyagala kubeera ng'omuntu oyo akukyawa, making sure nti tolinaako yadde akaala. Making sure nti bwe mbeera mugenda kwezina oba bwe muba mugenda kwekuba engalo, making sure nti tekuliko yadde olwala. So making sure nti engalo zo nga zo ozikipinga nga tekuliiko njala. Awo okwezina kujja kunyumira, oba awo olugalo lujja kunyumira, lujja kunyumira n'oyo gw'oli mu lukuba. Tweyongere mu maaso. Ng'omayiriza okubeera ng'omanyi nti engalo zo nnyonjo, tekuliiko njala, then awo kiraga nti osobola okubeera nga omwagalo waawo omukubbe olugalo oba omukubbe engalo, kino ky'ogenda okukola. Ekigalo kino ekisajja okiraba kigenda kubeera nga kikwata waggulu awo kajanjaalo, then olugalo luno oluddirira ekigalo ekisajja nga bw'oluteeka wansi bw'oluyingiza munda. Bw'onooyingiza munda, kino ky'ogenda okukola. Ogenda kubeera nga bw'oyingira munda oti oba owulira, bw'oyingira munda oti n'oyingizaayo olugalo luno oluddirira ekigalo ekisajja, luyingira munda ne lukwatako waggulu eyo. So ne kitegeeza nti kungulu kuno kw'oba okwonesaako. Oba okiraba, kungulu kuno ku lugalo gy'oba otadde munda ng'olinganga alina ekintu ky'okola ki ky'oli mu kusikayo, naye nga bw'oyongera okubeera ng'olugalo luno olukola ki ng'oluyingiza munda. So ogenda kukozesa kuno kungulu bwe okwata waggulu, olugalo luno bw'oluyingiza munda, then obeera nga oba musika ng'olina ekintu ky'oggyayo, naye nga kino ekigalo ekisajja bwe kiri ku kajanjaalo bw'okiyisaako oti. Oba okitegeera? Jjukira bw'obeera obadde oli mu kukola ekintu kino, kitegeeza nti omukono omulala nagwo gulina kikukola ki kye gukola. Omukono omulala guli mu kubeera nga gumukwakirira eno bw'okola ekintu bwe kityo. Bw'omayiriza, bw'okwata omukono guno eno ogwa right era gw'okozesa okubeera ng'omukuba engalo, omukono ogwo nga bw'ogumaala oti. Oba okitegeera? Ogenda okumaala oti kiba kitegeeza nti kungulu kuno kwatobyetobye dda. Yatobyetobye dda kati oli mu kumaala oti. Bw'omaala oti, bw'omaala oti. Bw'okola ekyo era ng'oddamu mpola olugalo luyingizaayo munda kungulu bw'oyisaako oti, bw'oddira obugalo buno bwonna olinganga ali mu kumaala. Ekintu kino eno oli mu kukikola ajja kunyumira bulungi nnyo olugalo kuba olw'ensonga nti oba tolinawo omulumya. Naye omukazi ajja kulumwa n'amazzi gabeere nga geeyongera okubeera nga gaddayo singa onoobeera ng'olina enjala. Wonna w'onoobeera omukonya n'omukosa, amazzi gajja kubeera nga gaddayo. Naye bw'onoobuyisaako obugalo mpolampola ate nga buli soft, gw'agamba nti nno engalo zo zikaluba, sooka okole kino. Making sure nti engalo zo ezo ziseerera, ziriko kko enandiise ka oil. Oba okitegeera? Kijja kukuyambako, si bizigo ngambye ka oil. Kijja kukuyambako gw'alina ebigalo byo nga gw'osiiba mu kkuba bbulooka, gw'osiiba mu oyiro, gw'osiiba mu kuzimba. Si kibi kubanga olina okukola akasinki n'obeera ng'okawa omukyala, naye ate ne mu buliri olina okubeera ng'okola ki ng'omusanyusa. So engeri gy'ogenda okubeera ng'okubamu omwana w'abandi olugalo ajja kunyumirwa, then bw'onoomaliriza okubeera ng'olugalo lumubba olaba amazzi gatandise okubeera nga gaseerera, gatandise okubeera nga gajja. Awo munnange w'ogenda okukwatira omukira gwo obeere ng'oguyisaako mpola. Onoogenda okugamba nti nno omuyingira munda, bambi ajja kubeera ng'amala bumazi. Ensonga ki? Kubanga ajja kubeera yayiddeyidde dda nga kyayoya kintu kimu kubeera ng'omukiro gwa kirisi gumukoonako. Bwe gunaamukoonako bwe kino omukonesaako ekitu ekyo kye baasala, bannange ajja kuwulira ng'afa. Ojja kuwulira ng'asikina, ojja kuwulira ng'atandise okubeera ng'akola ebyabalungi ng'eddoboozi alisala nga oba okitegeera. Mu kkuba olugalo ajja kubeera ng'awulira nga kyekyo, ajja kutuuka bulungi nnyo ku ntikko, tajja kuddamu kubeera ng'alowooza kubeera nti oddamu kubeera ng'okola ki ng'omuzina. Jjukira omukazi bw'omuzina n'obeera ng'omutuusa bulungi nnyo ku ntikko, ojja kubeera ky'okoze kiba kirungi. Nsonga ki?
kubanga si buli lunaku kino mugenda kubeera nga mwenzina naye olunaku lwe wamuzinye olina kye wamukozeeko nti ye namukozeeko ki yabadde alina stress buli kaseera oyinza okubeera nga obadde omunyiizanyiiza naye olw'onoobeera nga obadde omuzinye n'omutuusa bulungi ennyo ku ntikko oba ompulira musajja gwali eyo naawe omukyala ali eyo bino ebigambo mwandibadde mubiwuliriza nga muli abantu awo babiri nina ensonga lwaki nfuna obudde n'embeera ebintu bino nga mbiteekako olw'ensonga nti tubikola naye abamu tukola ensobi nga tetumanyi ajja kuwulira bw'anaatuuka ku ntikko ajja kuwulira nga stress zonna zimuvuddeko so stress zonna bwe zinaabeera zimuvuddeko ajja kuwulira nga obulamu bukomyewo bwe bunaakomawo then emirimu gijja kutambula bulungi naye omukazi gy'anaakoma okubeera nga buli kaseera yeekambuwaza manya alina kyabulako bw'omuzina tomutuusa ku ntikko oba okitegeera banange binyana ebintu bibaga mali nga bye bituufu omukazi ajja kubeerako akasunguyira kubanga tebamutuusizza ku ntikko buli kwonookola kajja kubeera kamunyiiza buli kwokwatako kajja kuba kamunyiiza oba ompulira munnange so bw'omuzina making sure nti nolw'omuzinye omutuusizza ku ntikko olugalo luleno lujja kukola ng'omukira bw'omuyingira n'owulira nga owulira oyagala kumala fulumayokko wabweru dda ku lugalo lwompola nalwo alwagala oba okitegeera si buli kaseera nti ogenda kubeera obeera munda omukira gubeere nga guli munda nedda mukwano oba ompulira olugalo luleno lusobola okubeera nga lukolanga ki omukira ogwokubiri kijja kuyambako naye nga buli kaseera bw'onoolowooza nti ogenda kubeera munda tojja kumumazisa tajja kunyumirwa kubanga ekikulu ky'okwezina kumala kwejjako stress kumanya nti kati ekyo kiwedde kojja ntambye muto kansubire nti nsomesezza nyumirwa nnyo omuntu okujja n'olaba nolaga nti ofunyamu kyoyiga kirisi n'ompeereza ku message hai oba okitegeera munnange lisolekawo kaka message niraba nti nno kwoli tuli abantu bangi tuligenda mu 4,000 naye n'oŋŋamba nti nteekayo vidiyo n'ogamba nti gw'omanyi nnyo ki ekyakuleeta ku channel yange bwodda awo nontunula n'ogamba ki ekyandeeta ku channel ya Kojja Ntambi kyekiriwa then bw'oba tokirina nyiga akapeesa gamba unsubscribe okendeere manye nti nsigazzaawo omuntu alaba oba okiraba munnange kubanga omuntu okwonoona obudde n'akozesa akamwa ke n'ateekako ebintu eby'omugaso bwe biti n'obeera ng'obeerako okugumanza kuweza nnamba si kyayagala nnamba mukwano anjagala nga bwendi bw'aba asobodde okujja akole ki alabe gw'atasobola kubeera ng'olaba agamba nti nkuwemula eby'ekisenge mukwano bw'oba ogamba nti togenda kuwemula then omuntu tojja kumumazisa kubanga mu kisenge teri nsonyi ono tukozesa myaka 18 kudda waggulu bw'obeera obadde oli mupya tambula oveeko ng'oli muto bw'owulira oli muto toyagala kubeera nga weezina kyova olaba nti nno bakyakulekawo nsonga ki toyiwa budda nti oba okitegeera ojja kudda ku love spells okolokolokolokolokole naye nga bwogenda nonze n'omukazi tomutuusa ku ntikko kijja kumwendesa agende ewalala nnyonyeeyo tomu amutuuse ku ntikko akulekewo gwe omusajja ali eyo abakyala mbaagala nnyo olw'ensonga nti mwagala nnyo okuzuula ebipya omukyala ye mukyala anoonyereza naye omuvubuka oba omusajja ayitako biyite naye bw'onootuuka ku kizibu then ojja kunoonya oba ojja kunoonya omulamu ogwo mubeere bulungi mbaagala nnyo